Abalungi bange abagalwa kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzire okubanga ate mugyekumirako ku Phiphie gye kwoli ngamba nti okola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate ogyekumiddeko ate nga ggwe eyakatweyungako mukwano nyiga pesa lya subscribe wano onyumirwe nga ate n'okuyiga bw'oyiga oyongere n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero ngenda kubanga nkutuusako story emu mu ddakiika eno sigenda kugitobeka sigenda kukola katogo olw'ensonga nti mpanvu ddala ate nga njagala onnyonnyoke ensonga zino nga n'okunyumirwa bw'onyumirwa ate nga n'okuyiga bw'oyiga era nga story gye ngenda okutuusako si ndala ye story y'omubaka omukyala owa Kampala amanyiddwa nga Nabirah Nagayi weewaawo ng'okulayira we kunaatuukira ajja kuba takyali ate nga tukimanyi bulungi nti yavuganyako ku ntebe ey'obwa road mayor bw'atyo omukulu Erias Lukwago n'amukwagula mu kalulu n'abanga ate amuwanda wabweru. Omukyalo ono story ye ezzeegena mu maaso okubanga ate etojjera mu mawulire enkya n'eggulo naye nga abasinga obungi tugirinako side emu gye tugirabira nga side endala tunaba kubanga tugirabayo. Side abangi gye bagirabira ye side ey'okuba nti agagenda mu maaso okubanga gatambula gagamba nti omukyalo ono Nabirah Nagayi yagenda mu maaso n'okubanga ate akola ekikolwa eky'obwenzi kiwandiise adultery ate nga mufumbo era nga ayenda ku mukulu eyaliko vice chancellor wa Amaka University amanyiddwa nga Professor Bajjitwala. Eyo ye story egena maaso kubanga ate ewuma mu matu g'abantu era nga gye buvuddeko emabega waliwo story still ku nsonga eno yennyini egena maaso okulaga nti omukyalo ono yavaayo Nabirah Nagayi n'abeera nga asitula abapoliisi n'abatwala mu maka gaabwe agasangibwa ebuziga Enyumba eyo gy'olengerawo mu kafaananyi n'abeera nga atwalayo abasirikale babeere nga bafulumya omukulu bba Isaac Ssempala Sebagala mu makaago. Ekintu ekyo kigambibwa nti kyaviirako omukulu oyo Isaac Ssempala okubanga ate ava mu mbeera era nga embeera ye ey'obulamu teyali nnungi eyamuviirako n'okubanga atwalibwa mu ddwaliro asobole okubanga ate afuna obujjanjabi ndowooza ki resulting out of pressure ebiseera ebisinga ensonga bwetyo bwe yali. So nno bo baganda b'omwami abasebagala family bavaayo bwe batyo ne babeera nga bakwasaganya omukyalo ono ne bamufulumiza ebintu bye ne babeera nga babikasuka wabweru nga tebamwagala mu nju eno. Naye omukulu amanyiddwa nga Bajjitwala yavuddeyo n'abeera nga ayongera okutangaza abantu ku nsonga eno ng'ategeeza nti mwe muli mu kusala ogwakawala nga temunnaba kubanga muwuliriza ogwakalenzi. First and foremost munkubyeko akatabo nga bwe njagala Nabirah ate nga nange ndi mwami mufumbo naye ensonga temumanyi zaavaawa era temumanyi lwaki biri bwe bityo naye n'atuwa his side nga ye ensonga zino bwazitegeera okusinzira ku side ye era nga side eyo gye ngenda okuba nga nkutuusaako mu ddakiika eno naawe oyongere okuba nga ate obinnyonnyoka story eno gyetandikira oba gyeva. Omukulu ono avuddeyo ne yeetaakiriza n'agamba nti yetatera kubanga ayagala kwogera bintu mu lujjudde naye olw'ensonga nti abali mu kintu kino bennyininyini bekikwatako bavudde ne babeera nga babikuba mu lujjudde so naye takyalina kyakusalawo alina okuba nga ensonga azijjayo n'aziteeka ku mmeeza era nga atutegeezezza nti ye mu kumanya famire eno yasookera ddala kumanya mukyala amanyiddwa nga Nabirah Nagayi Ssempala era ng'agamba nti yamumanya mu mwaka gwa 2005 yamumanyira ku mukulu amanyiddwa nga Bidandi Sali ow'ekiwatule ffenna gwe tumanyi obulungi taata wa Bekul oba okitegeera awo yajja okubanga ate amanya mwana muwala ono nga wayiseeko ebbanga etonotono nga ategedde Nabirah yamwanjulira bba amanyiddwa nga Isaac Ssempala Sebagala bw'atyo omukulu ono bali amuleebe naye n'abeera nga amanya omukyala ne bba era n'afuuka family friend oba otegeera ensonga eyo. So agamba nga wayise ekiseera yeyongera okunnyonnyoka famire eno n'ayongera okuba nga agitegeera ddala era ne bafuuka mikwano gye olw'ensonga nti bagagga ku bagagga oba okitegeera batandika okweyambangako mu ngeri emu oba endala naye okusinzira ku story yasingira ddala okuba nga abayamba olw'ensonga nti ye ssente zaali zimuyitaba oba zimuyitaba. Agamba nti mu mwaka gwa 2006 ababiri bano nga bombi bamaze okuba nga bafuukira ddala bakyalibe bayolekera gyali ne babeera nga ate bamusaba abeere nga abayambako oba nga abawola ku ssente olw'ensonga nti Nabirah yali amaze okuba nga yennyikira mu kye bayita politics nga yeetaga ssente zaki ssente z'obululu. Awo birowoozo we byebuuliza abantu bano bali biki
kwe kukinoonyerezaako n'akizuula nti omukulu Isaac Ssempala Ssebaggala yali talina mulimu gwa nkalakkalira era nga emirimu gye gyali gya kubaatisabaatisa ng'ebiseera ebisinga ssente azijja mu looni era nga yali yeeyambisa ennyumba eyo gy'olengera ne property endala ezaabwe ze baali balina nga ze bakozesa okuba nga basingayo mu ba-money lenders ne banka okusobola okuba nga munange bafuna ku ssente. Yabawola ssente buli kimu ne kitambula bulungi malidaadi saana era Nabirah akalulu n'abeera ng'atandika okukeetabamu. Wabula mu mwaka gwa 2010 yagenda okukizuula nti omwami ono yali alina looni eziwererako ddala nnya ez'amaanyi ng'olwo naye jjukira ababanja. Naye ng'era omuntu eyali afuuse mukwano gwabwe yali talina kyakubanga ate akola. Ye biri byali tebimukwatako as long as baali bagoberedde agreement yaabwe gye baali bateesezzaako oboolyawo kyandibadde kimukolera ddala bulungi. Agamba nti mwaka gwa 2011 kampeyini zaddamu ne zitojjera era nga Nabirah yazeetabamu okuba ng'avuganya ku ntebe obwa Kampala Women MP era nga agamba nti kampeyini ezo zaabamalirako ddala ssente nnyingi era amabanja gaabeeyongera. Omukulu n'omukyala we bakozesa Equity Bank ne babeera nga bagyegulirako ddala ssente eziwererako ddala era nga bwe baatuukira mu mwaka gwa 2012 Equity Bank yali ebabanja ssente okitegeera nga baasingayo ennyumba n'ebintu ebirala. Mu mwaka ogwa 2013 nga ssente zibalemeredde okusasula Equity Bank yagenda mu maaso n'etandika okuba nga eranga ennyumba gye baali basinzeeyo ne property endala ng'ebikubako akalango nga babitunda nga bw'omanyi gwe wenna yali yeeweze ku ssente singa ebbanga lye baba bakugeredde liweddeyo ky'oba osinzeeyo kye batunda bo okuzza ssente zaabwe bo tebakola losi. So mu mwaka gwa 2013 ng'akalulu kawedde Nabirah ayiseemu naye nga amabanja agabatuddemu looni mpitirivu ababanja bangi yo Equity Bank yagenda mu maaso okubanga ekola ki eranga ennyumba eno esobola okuba nga ezza ssente zaayo naye jjukira si ye yokka eyali ebanja abantu bano ne ba-money lenders ab'enjawulo baali bababanja over property zimu ezo nga bw'onoddira ennyumba yo gwe gy'osulamu n'oleeta money lender asooka n'omulaga eyo ne musayininga epapula n'alowooza giriko yekka n'oleeta omulala omukulu n'agenda okizuula nga property emu eyo bagiriko ba-money lender abawera ddala 4 kwe kuli n'aba Equity Bank okitegeera. So yo Equity Bank mwaka gwa 2013 ebbanga we lyaggwayo yagenda mu maaso okubanga etandika okutunda ebintu bino esobola okubanga ezza ssente zaayo. Kino nno kyateeka family eno ku pressure Nabirah Nagayi ne bba ne babeera nga basattira kwe kuddukira w'omukulu ono still bali amulebe ayongera okubanga abataasa. Nabirah okusaba kukakkirizibwa olw'ensonga nti yali mukwano nnyo gw'omukulu ono ye bw'ati bwannyonnyola era ng'agamba nti yakubirawo meeting ne manager wa Equity Bank basobole okubanga bataasa ennyumba eno. Mu meeting bateesa nti essente zibabanjibwa bakubanga bazisasula mu weeks 2 singa weeks 2 ziggwayo nga tebasobodde kubanga ebbanga already libaali babawa lyali lwaggwayo kyova olaba Equity Bank yali etunda kati weeks ezo 2 ze baabongeramu nga singa ziggwayo nga Nabirah tebasasudde ssente ezo banka yali yakutwala bintu byabwe. Omukulu ono ayongerako n'agamba nti ebbanga lyaggwayo erya weeks 2 lye baali babawadde naye era still ssente tezaaliwo ng'ebintu bigenda kukola ki bigenda kuba bitwalibwa era ebiseera ebyo omukulu ono amanyiddwa nga bali amulebe yali amanyiddwa nga Isaac Ssempala ye yali abeera mu ggwanga erya United States of America nga ne ku gundi taliiko naye nga amabanja gagenda mu maaso okuba nga gatojjera ng'omukyalo ono yalina okuba nga akikwasaganya. Bali amulebe we yayingiriramu n'abeera nga akwasaganya Equity Bank era ng'awo agamba nti ssente zaali ziwera ddala eza Uganda $4,405 ze yasasula aba Equity Bank okubanga bava mu kintu kino ye n'abeera nga akiyingiramu. So n'abeera nga yalina kati obuvunaanyizibwa ku nnyumba ya Nabirah ng'era bw'omanyi nti mukwano gwo wabanga yakuwoze pressure eba ntono ddala era bwe batyo basobola okubanga basevinga ennyumba yaabwe. N'abeera nga ebiwandiiko abyeddiza abisigaza okuva mu Equity Bank bye baali bakoleddeko endagaano naye nga ebbanja eririwo ssaawa eyo lya bukadde 4,405 ez'e Uganda era nga yakikolanga friend agamba nti yabawa friendly loan
oba okitegeera olw'ensonga nti yali amaze okuba nga afuuka family friend. Kanveeko mu bulango bw'abakama baffe. Bannayuganda kambanjulire aba Destiny Consults and Cash Solution nga bano bazze okukulaakulanya anti bagula n'okutunda amataka, batunda bupoloti mu bitundu eby'enjawulo, bagula n'okutunda emmotoka, bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde, ate nga ggwe alina ettaka lyo nga weetaaza okusimba ekibira kya kalitunse bakikukolerako, bagaba bulooni obutonotono, osobola obbasanga wali e Bulenga ku Mityana Road oba e Wakiso ku Hoima Road, osobola obbakubira ku nnamba z'essimu 075 22 2754 oba 0785 53 beba Destiny Consults and Cash Solution okwekulanyako. Webale kubanga okyekumidde ku Phiphie the News Anchor abo bokka aba Destiny bebasobola okubanga ate bakukwasaganyiza ku nsonga ezo tojja kubanga mukwano wejjusa. Katweyongereyo mu maaso okubanga ate tukyafumita embozi yaffe. Bino byenkunnyonnyola essaawa eno bye bigambo by'omukulu amanyiddwa nga Baryamureebe agezaako okubanga annyonnyola eggwanga ku ki kyennyininyini ekyaviiriddeko omukulu Isaac Ssebagala Ssempala okugamba nti ye agenda mu maaso okubanga aswampata mukyala we amanyiddwa nga Nabirah Nagayi Ssempala. Tukomye wali nga abawadde looni ebalirwamu obukadde bw'ensimbi 405 era nga yabagamba nti bakubanga bazimuddiza okusinziira ku ndagaano gye bakola, fact being nti yali ya mukwano, bakubanga bazimuddiza mu bbanga lya myaka 8. Ndowooza bawulira ebbanga eryo ne baliisa buti nga bw'omanyi emyaka 8 obalabira ddala nga mingi, era nga yali yakubanga emusasulwa ennaku z'omwezi nga 1 March omwaka gwa 2021 olwo lwe zaali zirina okubanga ate ziggwayo. Agamba nti mu bbanga eryo oba mukeetooloola awo ng'akyaba banja ezo ssente tebanaba kulowooza kuzisasula, ne baddayo ne beesitula ne baddayo ew'omukulu ono mwennyini Nabirah Nagayi Ssempala ne bba Isaac Ssempala ne badda ew'omukulu Baryamureebe ne bamusaba looni endala ewererako ddala ya bukadde 4. Onfuna bulungi. Era ng'ekigendererwa kya looni eno agamba nti yababuuza zaaki ne bamutegeeza nti bali baagala okubanga beegulirayo ennyumba oba beefunirayo amaka mu ggwanga erya Canada, fact being nti baali bafunyeyo obutuuze naddala omwami Isaac Ssempala. Jjukira ye ebyokubeera mu Uganda tatera kubeerayo, agwa bugwi abanga kibunoomu. Era ng'agamba nti teyalonzalonza yakkiriza abawe ssente ze bamusabye, naye yabagamba bamuwe documents ezikwata ku property eyo gye baali bagenda okubanga ate bapurchasing oba bagula mu ggwanga erya Canada. Ekintu kye baakola naye documents ezo yazitunulamu nga temuliimu linnya lya Nabirah wabula nga bagula property eyo byonna nga biri mu mannya g'omukulu Isaac Ssempala Ssebagala. Omukulu ono Baryamureebe bw'atyo bw'annyonnyola. Bwe yamala n'abongera essente ezo ze baali baagala era ne bagenda mu maaso n'ebiruubirirwa byabwe nga bwe baali bamutegeezezza. Kino ne kiweza toto ya ssente z'ababanja ne zidda ku muwendo obukadde 805. Jjukira mu kusooka yabawola obukadde 405, kati ku luno abongedde obukadde 4 ne zikola toto obukadde 805. Zezo ssente z'ogenda mu maaso okubanga olengera mu mawulire. Okitegeera? Agamba nti wayita akaseera katono Nabirah ku bukadde 805 yasasulako obukadde 5 n'ebeera nga esigala balance wa bukadde 800. Oba okitegeera? Era omukulu ono ayongeddeko n'agamba nti ze ssente z'ababanja era y'ensonga lwaki aba atwala ennyumba yaabwe oba ennyumba yaabwe lwaki etwalibwa. Naye nga si ye yekka ababanja bangi abababanja. Omukulu ono Baryamureebe ayongeddeko n'agamba nti ye amanyi omukulu oyo amanyiddwa nga Isaac Ssempala nga omusajja omufere olw'ensonga nti talina mulimu gwa nkalakkalira. Ssente ze zonna z'alina azijja mu looni naye nga alimbiralimbira ku property emu eyo n'agiraga abantu ab'enjawulo. Atugamba nti ono yakomawo mu Uganda mu mwaka gwa 2020 mu mwezi ogw'Oktoba guyite ogw'Ekkumi era ng'ekyamuleeta yali azze okuziika muganda we gwe twali tumanyi obulungi ennyo Alhaji Nassantege Ssebagala. Awo omukulu amanyiddwa nga Isaac Ssempala Ssebagala lwe yalabikako mu ggwanga lya Uganda tatera kubeeramu. Ayongeddeko n'agamba nti omukulu ono yagenda mu maaso okubanga afuna national ID ey'e Uganda gwe gye wandiise endagamuntu
asobole okuba nga yeetaba mu kulonda era nga yalondera ddala bulungi naye nga yakikola mu bumenya mateeka olw'ensonga nti ono alina obutuuze mu ggwanga erya Canada. So yandibadde nga akozesa kye bayita dual citizenship, ekintu omukulu ono kyataakola. Naye n'agenda mu maaso okuba nga ate alonda mu ggwanga lyattu Uganda. Ngezo ze zimu ku pointi zagezaako okuba nga ajjayo ezikwoleka nti omukulu Isaac Ssempala mufere. Okitegeera. So ye avuddeyo n'abeera nga abategeeza nti talina kirala kyayagala wabula ayagala ki? Ayagala ssente ze. Era ng'agamba nti oluvannyuma lwa Nabirah Nagayi okufiirwa akalulu kano ke twakavaamu ak'obwa Lord Mayor ate nga kamuliddeko ssente empitirivu, amabanja gaabeeyongedde. Kaakati n'essuubi erisasula amabanja gano amakadde ge babadde balina ne libeera nga likendeerera ddala. Awo waaviiridde omukulu amanyiddwa nga Isaac Ssempala Ssebagala okuvaayo n'atandika okubitema nti omukulu ono yeeyagala ne mukyala we. So eyo y'emboozi egenda mu maaso mu kibuga Kampala. Naye nga naawe bw'obeera ggwe weebuuza omuntu akuwolera mukazi we ssente zonna ennyingi bwe zityo aba afa ki nga Uganda bwetuuse. Anyways eba business naye nga eyo y'ensonga egenda mu maaso okuba nga ate etojjera mu ggwanga lyattu Uganda. Kansuubire nti ensonga eyo ngikunnyonnyodde n'obeera nga ogitegeera ddala. Ono avunaana oli nti ayagala mukazi we naye ono agamba tayagala mukazi tamwagalangako ate era talimwagala naye ensonga ebatabula yakuba nti ono ababanja ssente nnyingi ate nga n'erinnya lyabwe lyennyikidde mu bizibu ebigenda mu maaso. So ye kyayagala beesootinge babeere nga bamusasula ssente zaabwe. Yeeyo embeera bw'etyo bw'eyimiridde. Munzikirize mberekereze atakuumira mpeera abeere nga abankuumira. Nsigadde nze Phiphie the news anchor. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.